وعلى آله وصحبه البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo eyateeka mu nsi muno nga tulinamu ekiseera ekigere, akaseera Allah subhanahu wa ta'ala katuwadde tukakozese mu kulongoosa emirimu gyaffe essaawa yonna ku duniya tetuliiko. Ekiseera kyolina kitwale nga kya muwendo nnyo, nga bwe tubadde mu mwezi ogwa Ramadan, tusigale nga tweyisa enneeyisa etusembeza eri Allah. walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashaddu tathbita. Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa ti singa abantu baali beebiwuliridde n'ebyo ebibabuulirirwa ne babiyimirirako ne babikolerako, ne twebulira mu mbeera yonna gye tubadde mu mwezi ogwa Ramadani, lakana khayran lahum, kyekyalibadde ekirungi gye tuli. Tunire obulamu obulungi obuli mu mwezi ogwa Ramadani, mutunulire yaife ennungi etaliimu kukaluubirizibwa buli muntu eri munne. Gwe kennyini emirimu gyo nga bw'obadde ogiyimirirako, mu kuyimirira ekiro, okulinda esswala, okusaddaaka, okufaayo eri banno. Omutima ogwo mulungi nga bwe tubadde mu mwezi ogwa Ramadan, ye life omusiraamu mwe yalibadde atambulira, kubanga life y'okusiiba mwe muli obulamu ddala nga bwe tubeera mu Ramadan. walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashaddu tathbita. Era ekyo kyalibadde kitunyweza ku mateeka ga Allah, kubanga Ramadani mwe tubeera libeera ssomero. Baganda baffe mwenna ne bannyinaze abaakafuluma mu ssomero lya Ramadani, maadha stafadina, ki kye tuyize mu ssomero eryo mwe tubadde ery'omwezi omulamba? Okyaginze kyenkana ki kye wakyaginga omwezi mulamba? Manyi Ramadan eringa bw'olaba essimu lya kyaja, manyi eringa bw'olaba essimu ekyagingiddwa ku lyanda. Mulimu abantu ng'obuti bukyamalayo, ng'eryanda terinnaba kuzikira, yasigala akyayimirira ekiro, sittatu olwatuuse n'azisiiba, akyasaddaaka. Mulimu abasigazzaako obuti obusatu, mulimu lwe baalanga n'eryanda ne lizikira paba, malaaya n'agezza n'addayo obutasaala. Oyo eryanda lyakola ki? Lyazikira. Okukyaginga kwe wakyaginga mu Ramadani, eryanda likyaliko oba lyazikira? N'olw'ensonga eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku mirimu emirungi. Bw'aba Ramadani teyakugasizza, sisuubirayo kaseera bugenda ganyulwa, bw'onooba teweefuddeeko nnyo n'okunywerera ennyo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, omukkiriza buli wamala okukola omulimu asigaza obwedaliikirivu obw'okukkirizibwa kw'omulimu. Omuntu eyasookebwa okuttibwa ku nsi kuno ekyamussa kukkiriza bibye, ng'ebyoli Allah tabikkiriza.
Allah kyava yaga nti watulu alaihim naba ibnai adam idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahdihima walam yutakabbalu min al-akhar qala la aqtulannaka. Allah bwe yakkiriza omulimu Habiru gwe yakola, fatukubbila min ahdihima, Allah kasita yakkiriza okukola kwa Habiru we yali mwana wa Adamu, Kabiru natta muganda we, yamugamba nti la aqtulannaka, nja kutta. Yamutta. Omuntu eyasookebwa okuttibwa ku nsi kuno entabwe Allah kukkiriza byono ebyono n'atabikkiriza. Kitegeeza baganda bange abasiraamu, obweraliikirivu bwaffe tubuteeke mu kukkirizibwa kw'omulimu gwe tuba tukoze. Allah akkiriza ddala bye tukola. Okusiiba kw'obaddemu omwezi mulamba Allah akukkiriza. Okusaddaakako Allah akukkiriza. Awo oba oteeka obweraliikirivu. Nereka ganze nasaala Kulaani nagimalako emirundi 3, talawiya teyampitako, Allah akkiriza. Basahaba be baali obweraliikirivu bwabwe. Naye omuntu amala okukola omulimu n'alagajjala, kyabuvunaanyizibwa okusigala nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yatakabbala a'maluna, akkirize emirimu gyaffe. Awo teekawo nnyiriisa ejjogi ku kukkirizibwa. Su'alullahi al-kabul, okusabanga Allah akkirize by'okoze. Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yamaliriza okuzimba Kaaba, yasaba Allah akkirize omulimu gwakoze. Ekyo nno kituyigiriza. Ate nga Allah yamukoze ki? Yamulagidde. Naye bwe yamaliriza esaba Allah n'agamba nti rabbana takabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Allah akkiriza. Bani musabe Allah akkirize. Abasiiba 6 tuzisiibe ng'ekiseera tekinnayita. Tuyingidde ne mu nnaku enjeru, abamu tebannatandika. Olwaga nti ninda wiiki esembayo. Wiiki erunaatuuka esembayo otandika okuleeta amasaala. Ate olw'omukaaga balusiiba tebalusiiba. Bulijjo olinda ki? Olaba ennaku zikukola ki? Zikuggwako. So kati okyalina okwerowooza wonna w'oyagala. Osiibe omukaaga gwo nga tolina ene wasiwasi. Niyo n'olaba obuzaayo ennaku ntono, ate seeka, ate kaakati mbadde mbuzaayo ennaku, ate olw'omukaaga luno mpulira balusomesa terusiibwa. Bulijjo olinda ky'omwezi mulamba. Almusaara, omukkiriza yenna buli waalaba akalungi takakeereya, kubanga la yadiri maadha sayaqa gada, tamanyi nkya kigenda kubaawo. Adduka bunnambiro, fastabikul khairat, beera n'omusaaraa okuddukira emirimu emirungi. Ekirungi tebakirwisa, bakyanguyira. Magezi g'enkuwa yenna akyayagala obulungi, beera n'okuddukira eri emirimu emirungi bwe giba gizze mu kiseera kyagyo, kubanga tetumanyi enkya oba tunaabaawo. Ebigambo ebyo nga mbimalirizza, tuli mu kaseera ffenna ke tulaba ak'obulwadde obuliwo bwe tuyita red eyes, obukutte abantu bangi mu masomero, mu maka, ku mirimu egy'enjawulo. Mbasaba tukozese ebyo abasawo bye baatuteerawo ebyokwekuuma, kubanga omwana w'omuddugavu wakubonerabonera ku nsi kuno paka lwaliyingira kabuli. Wano ku lukalo lw'obuddugavu mu Afirika, mu Uganda, bw'osanga buli kirwadde kyonna ekitategeerekeka. Red eyes, diarrhea, kuddukana, tunaddukanira omwezi. Bantu bafudde, emisujja gy'ensiri, n'oyingira mu ddiiro n'otandika okwekuba empi paka lw'onooyingira obuliri. Nze namalako emyaka ndowooza nga 9 ebweru, siwulabangako kye bayita
kantu ke bayita nsiri. Naye wano ewaffe bw'osanga ensiri ne zitutta, buyo simanyi Ebola, olukusense, simanyi obulwadde bwa Nalubiri, buyo ekikulukuta ekiri mu bakyala, simanyi kiki, fistula. Kwegamba ebyaffe wano ku lukalu lw'omuddugavu kubonaabona paka kufa. Era ataakolerera ennyo Kabuli n'obonerabonera wano, ne mu Kabuli n'obonerabonerayo, edduniya egenda kubeera ng'ekusaze. Fuba nnyo okolerere akhira, kubanga ye edduniya yakubonerabonera. Bwe kituuka ku mwana w'omuddugavu ye waakufa. Kati mugende wano ekyengera, oluguudo lwa Bomosi, abantu tebalina bye bayita. Abaatisse emaali yaabwe amatooke gali awo gavundidde ku loole, naye ng'atisse emmotoka nnamba, luguudo lwa Bomosi. Poliisi muyite eri, simanyi abayita Emitiyana, simanyi abayita Ejinti. Omanyi amafuta agali awo? Omanyi jjo nti abantu abamu baatuuse mu maka gaabwe nga bukya? Kusalinkiriza ebakola ki? Yeyo ensi mwe tuli. Ati okubonaabona okwo tukkiriza tuboneebonere wano, naye ate tufube nnyo tuleme kubonaabonera ku akhira. Kola Allah byakola ki? Byayagala. Ne bano bennyini abatusuubiza simanyi mbu bali mu struggle, simanyi bajja kukola ki? Abantu babeera batya mu struggle? Mbu bajja kukyusa gavumenti, abafaanana bwe batyo. Kati bali ku bintu birala nnyo, simanyi Nyamutoro ne Leema. Abantu abanaabeera okukyusa gavumenti babeera mu ebyo. Kati bye biri ku social media nga baga nti baagala bakyuse gavumenti. Ku opposition eyo efaanana bwetyo. Mwabasiiba mu ebyo. Nyamutoro versus Leema. Ebyo biyambirawo eggwanga. Bibayambirawo ebyo, biyambirawo eggwanga. Nolabanga emitimbagano gijjudde ebyo. Naye ng'abantu bali mu kubonaabona, amalwaliro temuli ki? Temuli madagala. Enguudo ziizo zigwamu. Wabula tuli ku Leema versus Nyamutoro. Ye Nyamutoro bambe minisita oyo omupya. Ebyo abantu bibasulamu. Ne pulezidenti bwadde eri n'atulengera nga tuli ku social media tulimu ebyo n'aseka. Tebola bajja kutufuga. Atulekere n'ekiraamo. Ani agenda otufuga nga taliyo? Museveni agenda kufuga bannayuganda, aleke n'ekiraamo nti bwe mbanga siriiwo gundi yafuga. Kuba abantu ababeera mu bintu ng'ebyo ebitatwala ggwanga mu ki? Ensi zikulaakulana zigenda mu maaso. Ffe tetulina nguudo, wabula tuli ku Leema versus Nyamutoro, simanyi Eddie Kenzo. Enguudo ne ziba nga zikoleddwa mu malwaliro ne bateekayo eddagala olw'okuba Nyamutoro versus Leema n'amakula. Museveni waakufuga aleke n'ekiraamu. Ani alimuddira mu bigere? Ate nga tujja kusiima ffekka. Kati yensi mwe tuli. Bane tukolera akhira. Tukolere ki? Akhira. Naye ne dunia gye muleekaaniramu obuleekaanyizi nga nayo ya bulumi. N'olengera oli ataddeko akakofiira awaga. Mumpe omwaka. Kati tuli myaka emeka. What is going on? Abantu ne bafa, baana b'abantu bali mu makomera, baana b'abantu bali wansi wa ttaka. Babikulekere paka ddi. The time is moving. Malwaliro temuli ddagala. Enguudo ziizo zibomoka. Abantu balina kino. Wabula nga abantu baddaawo, abantu babakwata, abantu babasiba, za magezi g'enkuwa. Nyweza ddiini yo. Nyweza ki? Nyweza eddiini Katonda byakwagaza mu nsi. Bino eby'abantu, bantu bajja kuleekaana buli kiseera.
nene opposition gye mwesigamidde tesobola kukyusa buyinza nga bwetyo bwefaanana. Owulira ono yagenze n'ekisawo ky'essente, n'owulira oli yakoze kiri, n'owulira oli ate yasaze eddiiro, ate oli kati akola gindi. Kati kiki? Eddala yebeera opposition mu butuufu bwayo, buli omu akuba muki? Abananyweza eddiini ne bategeera Katonda kyabaagaza mu nsi, be bagenda okufuna obuwanguzi. Ebigambo ebyo nga mbimaliriza, twakoma omulundi ogwayita nga twogera ku kuwasa okw'omuntu asussa ku mukyala atya omu. Kyenjagala ddala okusooka okutangaaza eri abantu abatuuliriza, okuwasa kuno nkola ya Busiraamu. Era Allah yalagira fankihu ma taaba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa rubaa fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Allah n'atuuka n'ogamba teyatabuti. Wano abasajja muwulirizeewo nnyo. Abasajja balina ebizibu ebyo tebabyawula. Omusajja obwongo bwe bugenda ne bumulimba ne buteeka mu mutima gwe obwagazi, ne yeerabira nti obwagazi bw'obwongo n'omubiri bya njawulo. Obwongo bwo bukulaga era bukuba ekifaananyi nti omukyala anyuma asukka ku omu, naye omubiri gwe gusobola. Omubiri gwe gusobola. Kuba ebintu ebyo byanjawulo. Bw'oba tosobola mukyala wa kubiri, beera n'atya? Bw'otuula bw'oti obwongo butambula nga bulinga obukulaga ebirungi ebiri mu mukyala asukka ku omu, ne weerabirayo ekintu ekirala bwe busobozi. Mulimu abantu abawasa abakyala nga talina ddala wadde n'obusobozi, totale nga talina. Gwe nno oli mulyazaamaanyi era ofuna n'omusango. Buli w'owasa nga tolina busobozi, tolina buvunaanyizibwa, tolina magezi gafuga maka abiri, ofuna musango. Olina okuba nga oli mwenkanya wakati w'abantu abo, olina okuba nga olina obusobozi obw'emirundi ebiri, omubiri ne ssente, olina okuba nga ate otegeera. Naye abasinga obungi tukulembeza bwongo, obwagazi obujja oli n'alaba nga bumulinnye, tokkirizanga obwagazi ne bukusinza obwagazi bw'omubiri. Hatta ne bw'oba okuze nga tosobola babiri, omumuleke, beera n'atya? Kubanga waliyo obusobozi obw'omubiri. Kati ekyo abasajja tukyerabira. Obwongo kirala, era obwongo bukulaga nti omukyala yeetaagisa, naye ate omubiri gwo gugamba ki? Bw'ogenda mu kisaawe kiki ekiddirira? Okutte kaloobu, yali sooka onsiigeko wano. Bw'ate akadagala kange k'emmizi sinnakyamuka, okyamukira na ku bucupa, wabula ogamba njagala kuwasa. Bannaye temuwasa nga temulina buvunaanyizibwa, temuwasa nga temulina busobozi. Musooke muyimirizeewo obusobozi. Ani yakulimba omusajja ddala okugyako nga mwagala kaabya bakyala? Muntu kyasobola okuteeka abakazi mu mizigo gy'atasobola na kusasulira, n'abeera n'omukyala asukka ku omu. Nagaseeka nina ebizibu, nina abakazi babiri, n'omubuuza wabazimbira nti bombi bali mu muzigo. Omu ali Ndejje, omu ali Kasubi. Nyize kulaba ano imaamu bankwatireko. Mumwetaaga mbooko. Era neewuunya n'ababawerekera okuleeta namba 2 nga tebasoose kutunuulira busobozi bwabwe. Oli mizigo ebiri gikuzinya bw'ate oleeta mukazi. Mukaabya abaana b'abantu. Mulimu abawasiza ddala nga talina wadde n'obuvunaanyizibwa.
n'obuvunanyizibwa talina. Waliwo baganda baffe abafubutuka e Bulaaya eyo olw'okuba bazze wano mu holiday za wano, simanyi mu August, simanyi mu ssama waabwe, ne bawoowa abakyala ate eri bakyala baabwe babatya, bano ne babaleka nga bakaaba, babalese emizigo oluva eri ng'amubulookinga kasita amala okulinnya ennyonyi. Abazadde abafumbiza abaana bammwe mu basajja namba 2 muteekeyo obuvunaanyizibwa obw'okukola research, ani gwe muwa omwana wammwe. Naye abantu bava eri mbu basama, mukazi wa mulese eri amutya, tayagala ategeere, owawana amuwooyeeko kiseera. Ndowooza abantu bagenze ne munnika nabbi gye yaharamisa kye bayita nikahul muta, mugye muyita contract ki marriage. Ali wano mu ssama period ya mwezi gumu n'ekitundu ayagala awoowerewo, olumala okulinnya ennyonyi ekyo n'akita, kazi n'amuleka mu muzigo n'akaaba n'abonaabona, ate ali eri ne maadamu tayagala omukazi we ne Uganda amuweereze wadde message. Kati anaategeera ati ebikwatako. Mani mubeere bantu babuvunaanyizibwa, nimba muli basama, muleke kujja wano kwonoona society yaffe wano, kuwoowa bakyala ne mubaleka wano ne bakaabira mu mizigo. Temwagala babakubire masimu nti bakyala bammwe bajja kumanya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Bw'oba okyalimu akatengo nga mukyala wo kyamwagalo, gwe nyweza atya, nyweza maama Isima, mubeereko bwoko. Oba oyo omukyala tesaagala mukazi wange asooka amanye, kaana akitegeera lwenjo okutalaka, ngera naawe okkiriza bakutalaka, ngera naawe okkiriza nga bakuwoowa. Ebyo bizibu bingi bye twolekedde mu marriage eno eya polygamy. Abamu tuwasa abakyala nga bannaffe be bamaze okutugira. Kozesa ekigambo ki? Oli n'akuwagaawaga, sajja alina akakazi akamu, naawe oyogera mu bantu, naawe n'ovimba oga wamma bakupika. Abamu bawasiza abakyala namba 2 nga bannaye bamaze kubapika. Bakupika ki? Oyo agenda okuliisiza akupika, ono ali mu muzigo akaaba, olina mu muzigo nno ogutategeerekeka nga n'ebiyigo bikyali bweru, weesiba leesu, wabula ate oleeta omulala. Sooka otegekera ono. Ntegerekeka. Mwijja kulowooza nti njagala balemesi, naye obusiraamu kye bugamba. Baana bange, taata Yusufu, munyweze omukyalo omu gwe musobola bambi. Osese busese mbagalize ate nga temulina busobozi, njagaliza alina busobozi, kubanga Allah byonna yabinnyonnyola. N'agamba si musango okuwasa atya, kubanga gw'osobola ky'osobola. Olaba n'embina ebyaffe eby'edduniya bakugamba nti atalina lindaazi bakyogera batya, atalina ssente tafumita lindaazi. Akati gwe tolina busobozi bwa babiri, ekibakutwalako kiki? Abakyala ne basigala nga babakolimira. Ndoza bye bikolima ne bino ebitubunye, n'obanga n'ebyokola ssente tezikyakola ki? Oli omwana w'abendi wamuleka eri akaaba, oli asinda, oli wamulekera olubuto lw'abalongo, gwe wazaazisa buzaazisa, n'ogenda olinga mbuzi owakisa buwakisa. Buli wolaga owakisa n'otambula. Ezo aya muzimanyi. Shekhi ndeeta mathina, naye oleeta obusobozi obulina. Tulina obusobozi bufuga bakyala. Ekirala nzize ku sayidi y'abakyala, omukyala bye bakuzzaako guminkiriza, muleke kwekola bintu bitaliiyo bitategeerekeka. Bakuzizzaako n'otandika okuloga.
n'otiisatiisa omusajja, mulimu omukyala ayinza okutiisatiisa n'otiira nno ddala n'ogaa nkitadde. Omukyala ayinza okukuzuukusa ku ssaawa 9 mu tulo n'ejjambiya n'ambuulira wawasa oba tewawasa, ng'akutte ejjambiya oba ekiso. Oyo omuddamu ki? Nga siwasanga. Ate olaba b'olimba. Leero mbuulira amazima, wawasa oba tewawasa, ng'akutte ejjambiya oba embazzi. Kakati ate jjukira omuntu eyakafubutuka mu tulo bw'aba atunula ng'omukyala akaze ekibuuzo ekyo, oddamu ki? Era olina kwegayirira. Bw'oba oyatudde n'akugamba ntwala waali, akati gw'otwala omukazi wo awali mujja we amukole ki? N'otandika omulagirira. Akati nali musomaawo, seekanga asomese yatulaga obulungi, gwe tosaana kuwasa. Bw'oba okyaba ombojja ebyo, ekyo Allah kyategeeza. Kati abakyala we babazzaako mugumiikirize. Tulina okukimanya ffe abasajja abazza ku bakyala nti ebbuba ly'abakyala kya butonde. Mulina oligumiikiriza. Buli lw'okakasa nti omukyala wange nina ebisaanizo ebimuzzaako, gumira ebiddako. Buli lw'ozza ku mukyala ng'olina ebisaanizo ebizza ku mukyala, gumiikirizisa ebiddirira. Ebiddirira kyeki? Kwe kumanya bulijjo gw'oli naye. Lekagamba kale nali mmanyi omukyala atuula mu ddalasa, kale yeebikira jalabibu, naye annemesezza mujja we, buli butonde. Olaba Aisha yasamba mmere nga nabbi bamuleetedde essowaani evudde ewa mujja we. Naye omanyi nabbi kye yakola? Yagirondawo n'agamba nti gaalati omukumi, maama wamwe obujja bumukutte. Naye kennyini agyeronderawo, agizze. Naye senga kyali kufa. Kati buli lw'ozza ku mukyala gumiikiriza ebiddirira. Ebiddirira bijja okukyuka bingi, era omukwano tegusobola kusigalawo nga bwe gubadde bifo, gukyuka. Ayinza okuzira, ayinza ossula mu ntebe, abamu bagenda ewaabwe n'amala eyo ebbanga n'atuula, abamu buli w'omusiibula. Kati ng'ono muganda wange assa ne kiseka, ayinza okuba namba 2 asula kitemu, na namba 1 ali Lubaga. Buli w'asiibula nti agenda Lubaga, ow'ekitemu n'ajja ebiyengeyenge. Ebbuba likozesa abakyala. Waliwo omusajja eyannyumiriza yaŋŋamba, yasooka ewa namba 1 abaleetedde ebintu, nga namba 1 akimanyi nti ekisanja si kiki, Haji agenda. Kati Haji aba ali mu ddiiro akyetala, namba 1 n'agenda n'ajjamu akatima k'emmotoka, bakayita katima ak'omupiira, ne gutuula mipiira egi n'agituuza. Kakitegeeza ekiro talina gy'alaga. Waayitira abakanika emmotoka abagitereza emipiira ng'alina kugamba nti nina kukola ki? Naye omusajja yatuuyana n'adduka mu sitenseni anoonye bamakanika batereeze emmotoka era aveewo, ate nga n'oweeri bwakuba amaki nga totuuka, nga tojja. Bwe obulamu bw'abantu abazza ku bakyala, olina okutuuyana, olina okuba ne common sense. Kakati oyo omukyala omulaba ajjeemu obutima, emmotoka etudde, ng'okola otya? Ng'omukuba miggo. Ndowooza olaba abatasobola maka 2, kati ng'osabula waaki? Ky'olina okukola kusala magezi gakugjawo.
olw'omanyimu obwamakanika, kuleeta gundi, sipanda, kusumulula, ebyo byonna nno omukyala yakulaba aga era haja atagala era agende. Ebyo abakyala babikola era lyonna buba obujja bubayitirirako abamu, naye gezaako omukontrolinga okumuzza, muwumbewumbe, yogera naye ebigambo, nireka ate kumugamba oba toyagala gende wamu. Ani agize emipiira gyange wano? Weefuula atakitegedde, gwe n'ogikanika n'osimbula enoga musule bulungi, obeeteredde ku mukaaga mba ne musule bulungi muggaleyo, olala tajja kuddayo. Naye bwe ginaatuula emipiira ng'agituuzizza noga emipiira ani agituuzizza, mugguleyo neebake baasi. Olulala olw'enkya ajja kuyiwa munnyo muyingini, abo si bantu. Tatunuulira mmotoka yo oba efe ekole ki ye kasita osula waali. Olaba omukyala abeera n'olukindo, bano abasiza, naye ng'ebisanja bibi, tasobola gamba nti lindako olukindo luwona olidda, ayagala awo nga bw'asinda ng'oli wali. Nakuze mulimu n'abagendako ewaabwe, agenze waabwe mirembe, naye ng'ennaku zize zaataliiwo ali mirembe, naye ng'ayagala ozisule mu nnyumba ye. Temukirabangako ekyo? Taliiwo. Oba agenze Makka mu umura, naye ng'ennaku ze era ayagala osigale ng'osula mu nnyumba. Naye abakyala batuteeka mu mazambi, kuba kati gwali e Makka oba ali ewammwe emirembe e Masaka, ondaba otya nti nsuzeemu? Pozi era okwagala okulimba nti nasuzeemu, oba mulimu abasajja baabi nga tasula mu buliri bukalu. Awatali mukyala takola ki? Kalina kugenda eri mukyala, anaali atya, anaayambala atya. Naye omukyala ye ayagala controlling wadde ali waabwe, osule waabwe. N'olw'ensonga eyo abaami nga mbavaako nti mumanye ekigambo ky'okuzza ku makyala buba buvunaanyizibwa, ate obutalina limit time bwa lubeerera, ate bweyongera n'emitawaana emirala gijja. Mukyala ajja kukakkanya, ajja kukola obujja, yeekoleekola obuntuntu obusolosolo, naye beera mu ki? Beera mu gumiikirizi. Tuli fena aziwaaj mina thaniya, okuwasa omukyalo ow'okubiri, tamma biqadarin saabiq, kiri mu ebyo Allah bye yagera, kiri mu kugera kwa Allah. Abakyala bakkirize Allah kye yagera. Allah yakimanyi era akimanyi nti ensi eno ejja kutambula ng'abakyala be basinga obungi, ng'abasajja batono, ate mu abo abatono mubeeremu abatalina buvunaanyizibwa, naye ng'ate balina obwetaavu obw'abaki? Obw'abakyala. Omuwendo gw'abakyala guno gunaakendeera gutya? Allah kyava yateekawo puroguramu ewasa ku mukyala asukka ku omu. Abakyala nno abatalina ddiini bagenda ne babuuza, ffe lwaki Katonda teyatukkiriza kubeera n'abasajja babiri? Okwo kuba kuyingirira amateeka ga Allah, era buli mukyala yenna alimu eddiini. Ekyo ekibuuzo shayitaani tekkozesanga ne kikuyingira mu bwongo. Ffe lwaki Katonda teyatukkiriza basajja babiri? Senga omukyala abeera n'abasajja babiri, bombi ne babeera naye, n'afuna olubuto, ayinza luluwaani omwana. Naye ate ffe abasajja ba boys child osobola okutambula mu bakyala bo bana mu kiro eki, mu lunaku olwo buli omu n'omufunisa olubuto. Omuntu asobola okuba n'abakyala basatu, bonna mu mwaka gumu buli omu n'amuzaalira omwana. Oba ntegerekisa? Naye senga omukyala abeera n'abasajja babiri, olubuto olwo ayinza luwaani.
kyali baddemu ikhtilaatul ansab, okugatta ki endyo zaali etabise, famire ez'enjawulo zaali etabise mu mukyala kuba tasobola kusosola nti luno lwa Ahmada luno lwa Sulaimaani. Naye gwe osobola okuwakisa abakyala basatu mu lunaku olwo, buli omu n'omutikka eryamugema bano abeddira enkima, buli omu naaba nga alulina. Era nga baana bo mutule Sulaimaani bwe yagamba la atuufanna layla, nja kuyita mu bakyala bange bonna 10 be yali alina mbafunisa olubuto ng'anoonya abaana abo bagende balwanirire eddiini. Naye olw'okuba teyagamba kigambo ki insha Allah, teri mwana yakola ki, naye yali asazeewo 10 abeetooloole. Bantu abo Allah yali abawa amaanyi era okumanya baali bannabbi ab'enjawulo. Sheekhe foomu akutuuyanya n'ogira egundi ate naga tolina kyewakoze, neweegiraagira neweekabala, kumbe wa ebizibu nno we bivaawo kwe kutomera abakyala nga basooka kuzirwanako. Bambi nga gwe omulwanya zze obadde mu lutalo lw'e Somalia, kumbe abaana emmundu babadde mu Ukraine na Russia. Yes, naye nga gweovudde Somalia, naye nga abaana gye bavudde gye badde basekeze emmundu Russia na Ukraine. Ogenda okukwatamu emmundu zino ezaffe zikiti kimu nga tezikyagenda, nanga otamanyi kwasa mmundu. Ebyo bizibu kubanga be bakyala abamu be basinga okuwasa abazikola ki, era buli owase yazirwanako. Olina okuba nga oli mukugu. Eryato tolivugira kubbinkiza nkasi, buli wobbinkiza enkasi eryato litambula bubi. Enkasi gikubbe side ne side, oba mutegeera mmwe kaakati buli wobbinkiza enkasi eri mwali mubuzeeko ku lyato. Buli enkasi wogibinkiza eri wansi eryato teritambula buki, olina kukuba bwoti. Omusomo guno gwe mwampa si mwangu naye kangezeeko ogugiraakira. Ntegerekisize njogedde nkasi era ebigambo byenjogera nze mbivunaanwako. Nze sivunaanwa ku ntegeerayo gy'otegeddemu, nze nvunaana nga bwe nkyogedde. Naye buli omu nga bw'akivunula sivunaanwa. Oli waddembe okukivunula nga bw'okoze ki? Wallahi sivunaana kukuvunula kwammwe. Interpretation gye mbivunulamu sigivunaanwako, nvunaanwa ku kyenjogedde. Ebigambo byange byonna bye njogera nze mbivunaanwako, naye sivunaana ku interpretation gye mubifunamu. Njogedde ki? Uliriza. Azwaji min athaniya fi khairun adhim. Omuntu okuwasa omukyala asukka k'omu kirimu obulungi. Lizawjati l-ula, eri omukyala asooka. Buli woolaba omwami wo ng'awasizza omukyala owookubiri, kwoyo alina obusobozi, kwoyo alina ebisaaniro ebiri complete ebijjudde, kirimu obulungi eri omukyala asooka. Idha sabarat wahtasabat, bw'agumiikiriza n'akinoonyaamu empeera. Empeera agenda gifunira wa? Okutaasa bbaawe obutagwa mu bwenzi. Kasita omukyala asooka akola ki? Agumiikiriza n'amanya nti Allah bw'atyo bwe awo afunira omukyala empeera asooka. Kubanga abakyala tebasobola kumala bwetaavu bw'abasajja. Waliwo omusajja ng'obwagazi bwe buli waggulu, ng'omukyala omu alina mmusuula mu bwenzi. Kati buli wawasa
omukyala wo n'asooka n'agumiikiriza, kuba abakyala baffe batumanyi, abakyala baffe batumanyi. Amanyi nti bba wange munafu ku by'abakyala, kubanga abasajja bawano bazibu ku bakyala. Era nsaba Allah abakyala baffe obugumiikiriza bwe batugumiikiriza, Allah babaweemu ejjana. Wallahi okumanya tuli bazibu, tubeera mu maka, omusajja n'aleka mukyala we mu buliri mu kisenge n'agenda ewa maidi mu matumbi budde. Omusajja n'ava mu kisenge n'aleka mukyala we ku buliri n'agenda eri kiramu kye mu ddiiro neyegatta nakyo. Ebyo temubimanyi? Egyo egimu ku misango egikyasinze obungi. Abakyala baffe batumanyi, bamanyi nti seeka si mwangu, nga ne bwakyaza mwannyina basula babiri saawa yonna ozuukuka. Era waliwo omukyala baawe yalina ekizibu bwe kityo, nga buli akyala amuzuukukira. Abaana ne batandika okugamba maadamu wawaka, taata gundi atusumbuwa ekiro, yamukwata emirundi egi, lumu amukwata bukya ng'ali mu kisenge ky'abaana abawala, n'amuga okolayo ki? N'amuga nti mbasomera azikaali ez'okumakya. Taata gundi wano bw'otuuse, omusajja ne yeekaza mbu abasomera dduwa. Musikaze wattu n'agumiikiriza. Omulundi ogwokubiri yamutega ntamu, yaddira mu kisenge ky'abaana abawala gye basula n'apangawo entamu. Kati ono yali yeebase before omusajja, kyala n'atega entamu mu mulyango. Ku munaana n'azuukuka, papa entamu n'azigwamu. Ani oyo? Muzikiza nga Abudu yali mu ntamu. Abo abakyala ebizibu byaffe babirina bingi. Abantu abalabira wano mu muzikiti mbu basiraamu, beewombeese, baliko enkofiira, ku bakyala batabuka. Abaseeka n'abatali baseeka. Baseeka bameka be bakwatidde n'abakyala? Olaba ab'eddalasa babasumbuwa. Asomesa mukyala wa munne eddalasa ate n'amutwala. Seeka omu walimu, era abantu baswazizza abawalimu mu ekifaananyi ky'obuwalimu simanyi oba abantu bakyakirina. Ekifaananyi ky'obuwalimu kyagwa dda mu bintu ebyo, abakazi ne ssente. Naddala bano abeefuula abasomerera amajini mbu balina lukuya. Lukuya musooke muzeesomere muveeko amajini ago. Omusajja n'ajja mbu azze ssoma lukuya, n'akwana omukazi. Kakali omukazi aloopa omuwalimu wa lukuya. Seeka nno guwandeeta okunsomerera nga nsumbuwa. Aŋŋamba ebigambo by'omukwano nti olimba, seeka tasobola. Taata gundi towakana nga bateesa. Seeka ku makya ng'omukazi amula ojja kujja, tajja kubaawo. Kumba omusajja ali mu buliri ajja asoma azikaali. Sayakulu sufahaa'u minan naasi ma wallahu. Bebi ayingidde mu kisenge. Omusajja, bebi ki? Bebi ki gw'oyita? Seeka yawa emitwalo 8. Omusajja omusonyiwa. Abo abasomi abo abeefuula abasomi bashayatini. Si bonna, abamu abasinga obungi. Saagala gamba bonna. Naye awo we tutuuse, kati bakyala baffe abo bamanyi ebizibu byaffe. Kyenva ŋŋambye nti omukyala bw'agumiikiriza, kubanga batugumiikiriza ebintu biki? Bamanyi obunafu bwaffe. Abo bamanyi obunafu bwaffe. Naye oluusi Allah abayisizaako ne batubikkirira. Gaakumanyi bulungi.
kale azwaju min athaniya fihi khairun adhim, omusajja buli wawasa omukyalo owokubiri mulimu obulungi eri omukyalo asooka bw'aba agumiikiriza ng'amanyi agenda kufunamu empeera, kubanga mulimu okutaasa bba okugwa mu bwenzi. Falaha ajrun adhim bihasabi adam ajir, alina empeera nnene mu maaso ga Allah senga omukyalo agumiikiriza ku kuwasa kwa bba. Tuli fenna naye omulembe guno gwe tulimu ogw'obwononefu, omuntu awasa omukyalo owokubiri obwenzi ne butasalika era n'asigala ng'akola ki? Ng'akyayenda. Nsonga endala, laisa min alhikima, bakyala mmwe be bazzaako si kya magezi, munakafatu zawji wa mukhasamatihi, okuyombesa omusajja n'okumumalako emirembe n'okumumma hakki ye n'okugoberera obumogo bwamugjawo senga bbaawo aba awasize. Laisa min alhikima, si kya magezi. Omukyala yenna anaafumba yeewala okulingiriza ebifo ewani ewamugjawe. Bw'oba oyagala ofumbe mu maka osigaze amagezi agakuuma marriage, ebifo ewamugjawo byewale. Mu bimu ebitta obufumbo ensonga ziri bbiri abantu bazituula ng'ezitali makulu. Famire y'okweyingiza mu marriage, buli wolabanga famire ng'eyingidde mu marriage, anti kituluma ekikwata ku sister waffe kibaluma mmwe temulina bizibu. Omusajja oyo bwe yajja n'awasa ewammwe n'abanga famire yonna agiwasizza, oba mwenna mwajja kufumba awo oba kufumbirwa awo, senga famire eyingira mu marriage obufumbo buba bufu. Era kugimu ku misingi egitta marriage famire kweyingiza mu nsonga. Ekyokubiri ye mukyala yennyini ayettira obufumbo bwe nga bbaawe awasizza n'atandika okunoonyereza ebikwatagana ku mujja we. Ogenda okulaba atimbye obuyimba ku status, oli spare simanyi oli spare taya, ofuuka bikadde, onnyambako buyambi, tolingiriza bifa wa mujjawo. Ne bw'olengera ewa mujjawo nga bbaawe atutteyo abaana n'abanyumiza, kitaata gundi yaguze entebe tebikwatako. Fa ku bufumbo bwo, senga onoobuwa obudde ogenda tereeza bingi. Naye abakyala abasinga obungi bbaawe agenda n'awasa n'alondoola mujja we, olugoye lwe yayambadde ne lumumalako emirembe. Bw'alaba mujja waayiseewo n'ajja ebiyengeyenge, bw'alaba bbaawe agenda kusula eri n'anyiiga neyemalako emiki. Olinga wamugulidde kino. Ekirala abakyala bano abajjanga namba 2 babeeremu common sense. Ogenda n'osanga omusajja ne mukazi we ng'omukazi ono agumiikiriza ebintu bingi gwe byotasobola kugumiikiriza. Baatandikanga ne firiji tebagirina, nga n'entebe ze batuulako tebazirina, kakazi katu ne kaguma, nga n'oluusi beebikka essuuka egi. Gwe nojja olw'okuba omusajja ono Allah amuguliddewo atandise okufuna, oli amugulidde ebintu n'oyagala akuwenga ebyoli. Njagala entebe eziri wa maama gundi, njagala TV nga maama gundi gy'alina. Omanye ebbanga oyo lyagumiikiriza okutuuka ku ebyo. Kyova olaba mu bimu ebigenda okulemesa abawala baawano okudibira ku nzija kusabiriza. Bawala baawano basabiriza, nalengera essimu eriko simu njagala maasaana, nga ne gwagisaba talina buki, n'alengera embaga ku TV njagala omukolo bwe gutyo, gw'ogusongeramu obusobozi abulina. N'asabira famire y'ewaabwe ebyetaago. Maama nno agenda gindi abadde yeetaagayo ku kino okusabiriza. Omusajja buli w'omusabiriza ennyo n'ebyetaago by'ewammwe akukola ki? Akukoowa.
muwala bali mukumwogereza, muli mu courtship, mwogerezeganya, otandise okuteekawo ebyetaago. Njagala essimu bweti nga n'omusajja akwogereza akutte kabiriiti. Katoyo akutte kabiriiti akyalina essimu ey'amapeesa, omusaba otya essimu ey'amaaso 5? Some gyeri maaso 4 gyayagala. Kanoluusi mukazi wattu gwalina asooka akutte zino ezaffe ezisookerwako, wabula gwe weetadde mu fast ki? Omuntu gw'olina mugeraageranya afaanana atya? Kati okusabiriza kuba malawo nnyo. Kyova olaba ogenda okulanga omusajja aga sajja sijja musobola, manya omukazi sijja musobola, kazi ampeeka kiri, buli wiiki ayagala jalabibu, buli wiiki ayagala jiribabu, buli wiiki ayagala abaaya mpya. Olwo eba n'amala okukuwasa tosaba embwengula. Kusabiriza. Kati kyembagambye nti mulimu ebintu ng'abakyala bennyini bettira obufumbo bwabwe. Bumusingi omukyala nga yennyini yettira obufumbo bwe kulingiriza bifawaani. Bw'oba ofumba ne mujjawo muleke mugjeeko amaaso n'ebirowoozo. Amaaso gateeke ku malejiyo. Amaaso gateeke ku malejiyo. Tosabiriza. Omusajja akwagala ebintu ajja bikola yekka. Abasajja abamanyi okwagala bye batonera abakyala babyekolera bokka nga tebamaze na kutumibwa. Kubanga mulimu abasajja Katonda be yatonda nga bo omukwano gubali mu musaayi. Teyeetaaga kumala kusabirizibwa. Alaba bulabi kyetaagisa. Kya mukyala wange yeetaagayo abaaya. Mukyala ye kati essimu gy'akutte ekaddiye. Mukyala ye kati yeetaagayo engatto. Like that. Liiso si bano buli kiseera n'aweereza message ey'olukalala alinga agenda okwanjulibwa. Ebyo bijja abasajja bajja baddukako. Abasajja ba wano kimulina okumanya tebalina ssente. Tulina ebizibu bingi, tulina ebyokukola bingi. Twagala tubazimbire muve mu mizigo, twagala abaana bammwe basome bulungi. Oluusi tulina ne family ezituliwa emabega, naye gwe buli kiseera oleeta lukalala. Ate ng'olukalala oleese teruzimba mwami, wabula okumukubamu oluki oluseke, olinga waawumeme, onywa bunywi, yaka agenda bugenzi, waliwo ateekako owuuta buwuusi, olinga yaka. Sime mwasibuka gundi wano mukiira ubakolera amasannyalaze tebanvuma naye munanvuma munankola ki? Omuntu gwe mutaliisa omuvumira ki? Maami ni zawjati nthaniya, teriyo musajja wa teriyo mukyala wakumeka illa satuhawilu isaadi zawjiha wa taqarruba ilayhi. Abakyala amagezi gemba wabula we bakuzzaako yongera mukwano, yongera kulunga kasupu. Abasajja bagala nnyo competition. Nalaba omukyala nga amufaako, omugoleredde kanzu zazitegese, engoye zazitegese, naye gwe bwe banakuzzaako n'onyiiga n'ozimbya amatama n'ojja ebiyengeyenge, musajja tokyayagala mwoleza, tokyayagala kukola kino, kibaamu gaaga nti kasita nafunye owokumeka owokubiri, olina kwongeramu supu. Kubanga abasajja ebiseera ebisinga obungi ekibawasisa weaknesses zammwe. Kyala agenda n'akujerega n'atakulabawo, kati twajjira olumbe luno. Simanyi ali mu maka atalina lumbe luno. Essimu luno lumbe mu maka, luno lumbe luyinza n'okututtira mu buliri. Mukyala n'abeera ku ssimu ssaawa 7. Sheikh nodda nga ali ku ssimu ayogera, n'atakuwa na attention, ali ku ssimu. Sigamba n'ayogera ebyamakulu nti oba bamusomesa ddiini, ali mu biboozibozi, takuliiko, alannamye.
nojja n'akaveera nononya wokateeka ali kuki n'omugo waaye mbadde mbuuza kino nakugira bwati n'ogamba muti babibakola babibakola olaba seeka Mungu akutaasa kakati teriyo luno lumbe luno lutumazeewo mu maka luno simu buli omukyala ali ate nga balina okuba nazo naye abamu tebamanyi nkozesa yaazo ajogerako buki bujogezi mulimu abakyala abatali mu ddiini n'ateekako birthday ya ex-we n'ateekako amazaalibwa ag'omusajja buli kiseera muwoza obbi oba obbi tebukoma seeka gundi munyambeko oba obbi tebuliiko myaka gye bukomako noba nga asoma n'omuntu mu 82 tuli mu 24 nti oyo obbi mwabaki abatujogera mu maka gaffe ge twezimbira nga n'essimu zaffe nina omuganaga eyatayimu gw'omumpa naakusirisa n'osirika aye naawe n'olowooza noga sinze mumuwa kankigenda empala eno lumbe luno mu maka omukyalo omufumbo lwaki abeera ku WhatsApp paka ssaawa 6 nga ddala bbaawo waali gwali mu maka abantu abaagala mu mareji yaabwe ekyali badde ekyobuvunaanyizibwa omwami bw'atuuka ebyessimu biwummule attention giwa omwami mumunayogerako ddi ku bikwatagana ku famire munakubaganyako ddi ebirowoozo okwogera ku baana bammwe ne future kukulaakulana kwammwe mu marriage munakwogerako ddi nga buli omu ali ku ssimu bannayiro nolumbe litusaanyizzaawo fembi abafumbi abasajja n'abaki n'abakazi ekisemberayo ddala fadhaaqiyatul muwaffaqa omukyala yenna omugezi al muwaffaqa Allah gwateebesa n'amuwa marriage hiya allati tastati tawkiru hadhihi al ajwa yasobola okurespektinga omwami gwalina n'embeera zabba abakyala bawula ebintu bibiri love ne respect kyemulina okuteekako nnyo essira ye respect okuwa abaami bamwe ekitiibwa ne bw'onoobeera ne laavu ng'eyiika buyise eringa mata era nze Nantongo ina nnyo laavu ne bw'ontunuulira ndi mu maaso respect is the first key kubanga laavu Katonda yo yagituteekamu naye ekikuuma amaka ye respect engeri gy'oyisaamu omwami wo njagala okwozaayoza abakyala bonna abawa babba baabwe ebitiibwa muli b'amaanyi muli bawanguzi muli babuvunaanyizibwa mwe bamaama b'abaana omukyala yenna awa omusajja ekitiibwa abawankizo teriyo kibi nga mukyala kunafuya abakyala banafuya nakunafuyiza n'embagenyi nga toleeta mmere jangu ogijjule nga n'abagenyi bali awo tebakutunulako otunula wansi ogaye mukyala wange munnaaye Mungu gwe yangezesa abakyala nga banafuya nakunafuya mu buliri nakunafuya ku baana nakunafuya ku bazadde bo nakunafuyiza mu bagenyi ku mulirwano nakunafuya buli ango yonna akukola ki naye omukyala Allah gwawadde n'arespektinga bba oyo mukyala oyo muzira abakyala abazira beebo abalina eddiini abalina ebitiibwa by'ababba baabwe nga babirina babawa respect abo bazira beetaaga na birabo mu bibawe ababalina naye abakyala abasinga obungi omulimu gwabwe kunafuya nakulaba ng'oli mu ntebe wanyiize nno olina kye yakoze
n'atakufaako n'aleeta buleesi ssuuka n'akuyongerako wallahi nga tasobolaga nti lwaki osuze wano taata Siraaje sigenda kwebaka ng'oli mu ntebe naga taata Sami sisobola genda mu buliri ng'okyali wano omwami olina kusula mu buliri naye wallahi njagala okukutendera okumanya gw'olina leero genda weesuze mu ntebe olaba baba n'akuyitayo bw'anaaba akuyambye nnyo kukwongerako ssuuka ate ayina nakulagira baana oyo mumubikke Allahu akbar mumubikke nze njagala ogezesa olwaleero otunulire gw'olina weesuze mu ntebe oba anajja agenki I can't sleep tugende twebake lwaki osula mu ntebe omwami asula mu buliri ebyo abasajja ebyo tubimiisinga bye byetukaddiisizza abasinga obungi envi ezibameze wano vubuka alina envi bizimu emitawaana egisinga waka bantu abo bamubba mu bweti eringa eya Ukraine n'otunula n'okanula amaaso kanono gakanula wiiki kidira nga naavusi tezinakuwa ng'envi zijja owoza alusa zinnuma buli muntu akaaba alusa stress ogenda weesuze mu ddiiro olabe oba banaakugjayo bakwate ku mukono ajja ntugende yatugende tosula toyinza kusula mu ntebe sobola kusula wano ng'oli wano atiisi nange kansule wano genda okigezese ate gwe bakuleka bubi nnyo amma ajwa etawattur wa muhawalatu fardi ra'yi kankomaawo olwaleero sembyayo akagamba nti azawjatul hadia omukyala yenna omukkakkamu yuhibbuha zawjuha buli musajja yenna amwettanira omukyala omukkakkamu yuhibbuha zawjuha baba amwagala wa yushiru maaha bilmawadda awulira nga n'omukwano ogutulukuka mu maaso kasita ofuna omukyala omukkakkamu munnaddiini ow'empisa akuwa respect ni bw'aba atambula eyo ku kyalo atambula ggwe ate nno ebizibu ebimu ebitwolekedde tuwasizza abakyala ne beetuuma n'amannya gaffe Shekhati Seviri tihajjati mawejje ayagaaganira eri ku kyalo n'erinnya lyo kumba awaka ng'omanyi kyosulako ng'ono alina erinnya lyange ate nga wananvuluga kiki ate nga n'obusiraamu tebukkiriza kweyita linnya lyani lyebbaawo naye ssebo bagalina kwe bazimbira kyalo kyeyuni ayagaagana n'erinnya kumba awaka ovaawa naye nga ddala mukyala bosa asobola okukwata bosa ettaayi naye ng'eri yonna ku kyalo bamumanyi oyo mukyala gundi mukyala omukkakkamu ayagalibwa bba n'otulo tuwooma ng'ozzeewo omukyala omuki mukkakkamu mukyala atali mukkakkamu osula ogugumuka olowooza byakuvuma otulo ne tubula oyagala buke mangu odduke omulundi ogujja ndi ku baami abatali bakkakkamu museke nnyo olwaleero naye next time ndikumwe njagala kumaliriza ebigambo byange n'ensonga bbiri bakubiriza okuzaala Allah bw'aba abawadde obusobozi naddala nga mukyali bavubuka muzaalire mu zooni zammwe temumanyi bigenda kuddirira nkya nga mwerimitinze ku baana mulaba embeera eriwo ey'omusajja eyafiiridde omutabani we Looya
yali yeeyama okuzaala abaana basatu. Owokuna yamuzaala by accidentally nga tagenderedde. Abasatu bali mu ttaka, oyo gwe yazaala accidentally gwe yasigazza. Ebigambo bya Nabbi bye yatusibirira byali bikulu. Tazawwaju, muwase. Alwaluda, abakyala abazaazi. Nga Nabbi atukubiriza kuzaala. Muzaala abaana. Abaakum abnaukum, abaana bammwe be muzadde. La taduruna ayyuhum aqrabu lakum nafa, temumanya ani agenda bagasa. Gwezaala abaana. Amagezi tegakulimba nti gwolabirira abaana. Allah ayisiza mbuyisiza. Atuyambako ne tulabirira ye Allah. Tusigadde tubimulekere. Zaala. Teweerimitinga ku baana. Omanya ali kugasa. Omanya agenda okuba ow'omugaso. Omanya ali kuteeka mu ntaana. Oganjagala babiri. Oyagala babiri. Ono akutte ejjambi yakubanja ttaka. Ate oli aga nti taata yantama. N'obeera ku dduniya n'oga nti ninga ataazaala baana. Bwezaala baana ali kugasa tomukola ki? Tomumanyi. Ekisembayo tudduukirire omulanga gw'omwana gwe tulaba ku mitimbagano Nahiya eyazaalibwa nga talina kaseke kawaniridde kibumba. Alaba akatambi ako essimu ezo eziriko bambi teekako obuyambi. Mwana oyo mutunuulidde amaaso ge gayero n'okussa tasobola. Allah alina obuyinza. Omuntu azaalira mu bwenzi n'azaala ekyana ekiramu ekitalina wakiruma. Naye n'omukyala wo mu halaali, omwana wo first born, Allah naggezesa kyaliko ebituli ku mutima. Nti ekibumba kyaba bwe kiti. Naye ng'abantu bali eyo mu kwenda balina abaana mu bwenzi balamu. Yendooza Allah era alina ebigendererwa. Kuba kati gwe ate okuzaalira mu bwenzi n'ozaala ow'ekibumba. Ate abatagenda kusiraana nnyo kuba ekivaamu ng'oleeta amasaala. Omwana w'obwenzi aba wa mukazi ng'oyodduka. Oyinza okutuuka naye ow'obwenzi nti ojjanjaba kibumba. Mungu alina ebigendererwa binene. Oyo Allah waffe. Ekisembayo muganda waffe Haji Badiru Magoba tumuteeke mu dduwa. Allah gwe yakatwala. Naye twebaza Allah amutwalidde mu kiseera ekiki. Twakava mu sizoni ya Ramadhaani abadde anyiikidde mu ibaada ze, Allah zibbaleko. Naye tumuteeke mu dduwa, tumusabire n'abaana tubagumye. Teke kubagamba bigambo bibajja ku mulamwa, tubagumye. Famire Allah zaagezesa nnyingi. Famire ezo zigoberera obusiraamu, zigobera shariya kyegamba. Allah zaatwala abantu abanene, public figures. Omusa Katongole, Haji Musa Sewava. Kugatuleme kulaba nti ate famire eyagundi baabo bali mawulire. Mubagumye, mubasembeze eri obusiraamu. Mubulage obusiraamu kye bugamba. Muntu bw'abeera mu nnaku afiirwa. Oluusi alowooza luvannyuma. Naye mubakubirize banywerere ku busiraamu babeere ku shariya. N'ekisemberayo ddala tugenda mu kubalibwa. Purogulaamu ya gavumenti kubala bantu census egenda okutambula. Tubeere batubale ate tuwe information ennungi. Mu ebyo ebiyinza okukubuuzibwa oli musiraamu, gamba ndi musiraamu. Kisobole okuyambako abawandiika okumanya omuwendo omutuufu ennamba y'abasiraamu. Era tukubiriza gavumenti omuwendo gwe munaaba mufunye omutuufu gubeere ddala, bibeeremu obwenkanya. Nti abasiraamu ennamba yaabwe yeeno. Kituyambako n'abadde ayagala otukola ebikyamu amanya omuwendo gwaffe bwe gwenkana. N'olw'ensonga eyo okubalibwa mu kitwale nga kikulu. Teeka kubizalawa. Obajja ne bakubuuza amannya go gaweeyo. Oli musiraamu, ndi musiraamu. Tumanye omuwendo ddala
tutuuka okubanja gavumenti ebyaffe nga tulina wetusinziira nga n'omuwendo tugukola ki tugumanyi. Otegekera abasiraamu nga gwe omukulembeze w'abasiraamu nga n'omuwendo ogutegedde. Naye oluusi abasiraamu abakulembera obusiraamu bababuuza abasiraamu benkana ki nga tebamanyi. Balinda gavumenti eddemu ebale. Tubeere babuvunaanyizibwa mu sensa seena eriwo, tugoberere gavumenti amateeka gaayo mu kubalibwa, tekitujjaako ddiini yaffe era tekikendeeza busiraamu bwaffe era tekituteeka mu bakafiiri era tekituyingiza mu bannabbidaa. Mukkirize batubale tumanye omuwendo ne gavumenti etubuulire ddala omuwendo omutuufu twenkana ki, bibeere bya bwenkanya. Ti abasiraamu percentage yaabwe yeno kuba tuli bangi naye tetumanyi muki twenkana ki. Amaanyi gaffe ago tugaagala okulaba nga n'omuwendo ddala omutuufu gutugambiddwa nga bwe twenkana. Naye tunaba tutuuse kubanja gavumenti tugibanje kye tutegedde nti ddala mu butuufu tuli bangi, mutukolere kino ne kino ne kiri. Ntegerekese ebigambo ebyo mu bitwale nga bikulu, saagala kusussaawo bigambo byange. Eddalusu yaffe esoose oluvannyuma lwa Ramadaani, Mungu atusinkanye bwe tunaamala ebyobufumbo, amateeka obwetaavu bw'omuntu ne shariya mu kuzza ku mukyala, tujja kutunuulira omusomo shariya n'ebyobusika. Shariya naki n'ebyobusika. Tujja kutunuulira ensonga nnyingi ku bimu ebisumbuwa famire byo ebyobusika. Bantu battiŋŋana abooluganda bwa busika, abantu ne balogaŋŋana lwa busika, amaka ne gafa lwa busika. Shariya yayogera ki ku byobusika? Erambika etya? Muntu akola ekiraamo n'agamba abaana bange ye Siraaje ne Abudu ne Isima ne Saalimu, n'agamba Abudu ansikiranga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.